omusaayi ogugenda oyiika mu 226 teguyikangako 226 omusaayi ogugenda okuyiika laba bijja babiwedde era teguyikangako guno omusaayi gugenda tandika n'emyezi egijja mu maaso nga gumu kitundu. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Tweyanziza nnyo omulabi wa Uginawo TV tukwebaza okwerekereza byonna byonna ne data wammwe bannange n'obudde bwammwe okulaba vidiyo zaffe zino eno. Nkomyewo ne Musumba Kango ow'Ematugga owa Local International Ministries kwekalisebo Local International Ministries ku channel yaffe ya YouTube kikaliko because mu kusooka twali YouTube twali Local International Ministries neyo twali okuregistaringa twasanga nga erinnya bali twala netukozesa believers on the local ministries. Mu kaseera ke kamu Musumba tweyanze go twakyusizaamu leero watulese mu kafo tukomyewo ekifo kinene tusinzidde ku Lounge Hotel Ematugga ku Saturday batugambye ku Saturday bayina programs zaabwe ssebo ku Saturday osobola okujjako ne family yo bagiyise family day out bwe lwa mukaaga ng'olwaleero lwe tuzze ku Lwokutaano babeerawo ne live band oba live band ku Sunday babeerawo ne oldies chill out. Batugambye accommodation oba rooms zaabwe zitandika ku $5,000 bayina steam ne sauna bar and restaurant bayina ekifo kigazi ddala swimming pool ekifo kinyirira era naffe tweyanziza nnyo wamu ne Uginawo TV okuntabaaza amawanga kati leero ne Musumba Kango tuli waneeno oba oluddako tutwalawa sebo tweyanziza soko obuuze ku batulaba abalungi abatulaba tubabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amannya n'eddoboozi Pastor Kango Enjoga Bjeri Ematugga ku believers on the local ministries. Leero tuli wano bagitse launch eno Lounge Hotel Ematugga wano Ematugga we tuli kakati wano waliwo baala waliwo ebifonga wawulidde byonna byonna wabiyogera naye wansi waliwo ekifo ekirungi ekitogekera embaga ndowooza tujja tuula olulala waliwo ekifo ekirungi awotegekera embaga waliwo ekifo ekirungi ekisobola otegekeramu crusade neevuga wangambye wali otegekeddewoko wano wenyini anti fete omulokole kati osobolera ddala okujja n'otegeka okusaba waawo ekyoto kyo n'okikuma awo wansi lwaki bwe tubanga tuli bakuwangula mulabe tetusookeddwa mwekweka wabula tuteekeddwa mulumbagana gyali kati bino ebifo sitaani akoleramu nnyo naffe tusobola okukoleramu nnyo n'olwensonga eyo tusobola okujja ne tubeera nga tukozesa ekifo kino mu ngeri zonna nga naffe abalokole bayira we nawulidde bakuwadde n'omulimu waneeno bagambye nti ojja kubalaganga ku bufirimu bwammwe kanawe obeera oleeta nkusaba baleetere nga bulimuko ku ddiini okitegeera ku family day out nga bulimuko ku ddiini oba okitegeera tujja bakuba mpolampola tweyanziza Musumba naawe tutambuza ssebo kakati bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga bwenjagalira tusimbule gw'obiraba otya obudde buweddeyo of course ekituufu obudde buweddeyo mu byonna buli nno sayidi bbiri nanti nange nkugamba akalulu kaffe katuuse ate era ne naffe abantu ffennyini butuweddeko naye olunaku lumu lugenda ku nyuma kati ffe waka tulunda enkoko kati lumu waliwo ekikoko ekiwanga waliwo enkoko eyazaala obwana excuse me munsonyiwe enkoko yazaala obwana osaba nowulirize bulungi kozi muno mulimu obubaka bwo enkoko yazaala obwana enkoko kyempanga eyo enkoko empanga yalina enkyala nezaala obwana era kana akakisa kati abasiya tebasobola ku experiencinga that's why nti mukkirize mu experiencing akaseera kanene ak'okuzaala
gamba ko munno okuzaala kunyuma kulungi nnyo kati enkoko yazala omwana gwakula kati empanga eno yali mpanga nga nafunafu naye yali ngezi nnyo ngera n'omusayi gwayo guli strong gwazala omwana nga w'amaanyi kati empanga neetuuka akaseera mu baana be yazaala nga mulimu obuwanga ne bukula ne bumera n'ekiwonzi nga kinene kino ekintu ky'okumutu kati we yakokolimanga okusinga taata waayo kubanga ali akaddiye nekokolirako kati ng'eddoboozi lyayo lyagendanga wala empanga eno teyakkirizanga mpanga za ku kyalo kati okugeza Kenya amawanga agagaliraanye kati nene empanga mu nsi yaayo omanye empanga ziba n'emitala gyazo mwe zikookolimira nga zezizukusa abantu kati empanga teyayagalanga mpanga ndala kukola ki kukookolimanga buli gyewulira egikuba waliwo empanga eyajja ng'empanga bambi nga nayo nzikiriza omanyi nazo zikkiriza Katonda omanyi by the way ebintu byonna bisinza Katonda birina ennimi zaabyo ennimi z'emyoyo buli kintu kye tulaba ku nsi mukiramu ababeera mu nsi y'emyoyo tuziraba ennimi ezo tuziwulira noziwulira waliwo lumu enkoko gye nalabanga ekaabira ku muntu mu kyaki nga temuvaako ng'egamba wansala ng'onsalira gundi naye naye yankomyawo lindako ng'enkoko eyo yogeranga enkoko zebasaddaaka zibasaddaaka kati ono mulokole nyini yajja mu kyaki nga naye yagisaddaakira omuntu nga tanaba kulokoka kati n'oli gwe yagisaddaakira naye bufaya naye n'abukomyawo naye n'asaddaaka endala kati nebeera ng'emugirako ngako ng'emubeerako kuneeno ng'emukaabirira nga buli we mukaabirira naye abeera muloosi abeera mu kukaaba abeera mu kufa na kufiirizibwa kati nekimukaluubiriza nnyo kaakati enkoko nazo zirina emyoyo kaakati eno enkoko gye mbanyumizaako yazaala ekyana nga kigimu kati nekikula nekimera eruwonzi nekitandika okukookolima ensi yonna nekitegeera ensi y'enkoko netegeera kaakati akaseera katuuka enkoko eno netandika okuteekinga ova bino ebigambo byenjogerako it is a prophetic word era without Holy Spirit tosobola kubitegeera kaakati akaseera katuuka enkoko eno netandika okwagala abakazi ba taata waayo be yayagalanga taata we gye yayitiranga ono omwami n'atandika oyitiranga kati ate yali ekuba nnyo ng'erina amaanyi mangi olunaku lwakya enkoko eno n'egibojja nnyo bwe yamala ogibojja nnyo ng'ebojja eri weebojja eno empanga ento ng'ebojja kitaawe waayo nnyo kitaawe yaayo n'anafuwa kubanga ali akaddiye neyeezinga bw'ati bw'amala okwezinga bw'ati kakati waliwo empanga endala ezaali zichallenja ezaaliwo nga zichallenja naye nga tezisobola bulungi kati eno empanga lumu yawamba amaka waliwo amaka nga wetwogerera essaawa yonna ng'enkoko eno empanga egenda kugawamba weegenderezanga nnyo ebigambo bya Musumba Kango bibeera mu ngero oli yakayita k'abagezi bokka yakayita kalowoozo kabaka ebigambo bya Musumba Kango bitera kubeera by'abagezi bokka ebiseera ebimu nange kennyini ng'omuntu ntera okubula Musumba genda mu maaso naye kati oli ku mulamwa tusooke tumaleyo naye nga ku mulamwa kwoli obitegeera oba tobitegeera mbitegeera naye nyinza okuba byentegeera akakiriwo ekiti okusiguukulula enkoko eno empanga enkaddiye tewaliiwo muntu yenna asobola mpanga yonna esobola gisiguukulula anti nazo wezibeera eri zigamba ffe zitulabanga bisolo anti tuzirya zigamba naye naye abantu abo abasezi enkoko zitya abasezi abantu kyekivola enkoko ebaliyo nga gwe yagirula nayo gikwata omala pirimpya nayo misinde ogikwata naye yigamba naye ebisezi baabo enkoko zituyita basezi zituyita basezi tezikimanyi tinva kakati n'oba ensonga eyo njagala okubagamba baganda bange bampuliriza nti empanga eno yali ekuze nnyo okuwangulwa
kwayo n'okugenda kwayo kugenda kuva mu baana bayo beezadde. Nabagamba emyaka 6 oba emyezi 6 tujja beera tumaze okugenda mu nsi ensuubi. Tweyanziza nnyo akyatambula naffe, tukyusizzaamu ku ka environment nga woolaba ekifo kigazi kirina zi shelters, kirina buli kimu. Kati embeera y'obudde we tukyankalanyizaako ffe katunoonyeeyo akalala newankwadde tetulinnyiira munda naye era tuli mu shelter ezimu kuzisangibwa ku kifo kino. Tuli ku Lounge Hotel Matugga wane eno twasinzidde ne Musumba Kango. Musumba tubadde tukyali ku nkoko. Aha, enkoko eno batulalumu tubabuuzaako enkoko yakyanga tekyamanyi kitaawe waayo ng'ewambye abakyala baayo, abakyala abaali abatata baayo, ng'ewambye abaana bonna baganda baayo ng'ebatutte. Era akaseera kaatuuka bannyabo ne baseba bampuliriza nga ebadde enkoko eya bulijjo ng'efuuse enkoko semaka. Naye enkoko emyaka ne maama waayo tugambe nti yamutwaliramu. Kaakati enkoko nayo yakiraba ng'eno tekyalina lugendo. Enkoko neraba ng'eno tekyalina lugendo. N'olw'ensonga eyo baganda bange abampuliriza, awo wava ekibuuzo otegeera bulungi nnyo kye twogera. Commentinga mu comment section. Bw'omala okomentinga mu comment section, twagala kukusaba awulire ekigambo kino obeeremu n'okubikkulirwa. Essala gy'osaba n'ekyo kyosikagana nakyo teweetaaga kusikagana nnyo nakyo kubanga kirina destiny yaakyo. Kikwatagana kita mu kaseera kano ke tulimu. Enkoko 226 tugenda kulaba enkoko ezikookolima nnyingi nnyo. Ne wagenda kuvaamu enkoko emu ekookolime ensi yonna egiwulire. Nabagamba waliwo % nnyingi nnyo. Kati tuddeko mu nsi mu bululu. Waliwo % nnyingi ez'abantu ez'obukulembeze obuliko. Waliwo abagenda bakampola. Waliwo nabagamba luli nabagamba % 75 zaalinnye ne zidda ku 8. Kati ate eri ngeri ku 85. Kati eri ku 85. Kakati waliwo omuntu akyasobola okujja n'alinnya ne zino zonna n'azikuba. Tobanga otegeeza binene okuba bingi ebitulaba. Abantu bangi batandise okwewandiisa, bawandiisa ebibiina byabwe. Tugambe nti banaava mu bino ebipya balinnye bayise mu bano bonna abaliwo. Ab'ebipya bamala budde. Ayipate balina kye bagenda tugamba. Bagala kukola linnya. Naye ono ye agenda kuva from nowhere. From nowhere. Ajja abagambye ongambe ne banayo n'omusajja yamanyira okwogera nonsense. Oba yava from nowhere. Tannaba kujja. Kubaliwo simubala. Naye nze mbabulyeko ekintu kimu ekya egenda beeremu ku nsobi. Ate mbadde nfunya ku ssanyu. Ensobi ku saidi ya emu. Fe ku saidi yaffe tetulina buzibu. Fe akalakata yakalakata. Bigambo byaffe nga Yuginawo TV. Tuli fembi fenna tulibeera basatu tulabira wonna. Ko kamera waliyo omukulu amwita Abu n'abasulawo. Omusajja muleke. Newaye tulina okulekayo wabweru anatulwanirira nti anakuba emundu ngagamba Free Pastor Kango. Nze siina gyendaga. #free Pastor Kango. Faye ekintu ekyo nkikolimira mu linnya erya Yesu tekibangawo. Tekiriddamu. Ekiddamu kubaawo. Wayiga. Ndayiga nze gwe mulaba nina empisa. Ate nga abasajja bo bayisaamu. Nina empisa. Ndi muwagizi.
wa side zombi ate oli wagambye oli ku side yaffe bani ate mwe bani fe abanyigirizibwa ndi mu file y'abanyigirizibwa ate ndi mu size y'abanyigiriza obanyi lwaki ndi ku side y'abanyigiriza kubanga siraba kunyigirizibwa okujjako nga gweyereetedde okunyigiriza bwetogenda kera kumakyo okere kumakya sebo togenda kukola ku mulimu gwo okisigalawo ng'oleekaana ogame banyigiriza bakunyigiriza biki kati omuvubuka yagenda kukola atya omuvubuka yani bano bebaleeta okuwaga mu kampeni okuwaga yalindira ekitaba kya musaayi kugenda kukulukuta nno tewaliwo ngeri gyasobola kugwewalamu tagendayo kuwaga si kyentegeeza ng'agenzeeyo neyewala omusaayi ogwo gwogamba omusaayi oze ng'oguga kati nno kankubuulireko tosobola muwa ku bukodyo neyewala okubeeramu kakati kankubuulireko ekintu kimu omusaayi ogugenda oyiika mu 2026 teguyiikangako 2026 omusaayi ogenda okuyiika laba bijja babiwedde era teguyiikangako gulo omusaayi gugenda tandika n'emyezi egijja mu maaso nga gumu kitundu okuva kati mama ate tolaba luli nti no kuluna abasajja abambala yero ekiikirira kufa watugamba lwedi ekiikirira musaayi saidi ne saidi mbalina kwekuli nno gwe ngenda okuwaakange nange nga wali kulesi naye musumba ebyaddala amazima gali nti tugenda tubalonda naye abantu baneeno tebatudde era ate nga be balina okutambuza ensi eno tukkirize oba tugaane kati singa bakuyita ne bagamba byoyogera obijjawa byogera mbijjawo era mbyogera nga mbyogera mbagamba yereeta ekiikirira kufa olweddi ekiikirira kuyiwa musaayi nedda yero eraga musana era ne mbabuulira nti teri bukulembeze busobola kubeerako nga tebuyiye musaayi kitya obukulembeze tebusobola kubeerako nga tebuyiye musaayi nabagamba luli baali bakuŋŋaanya emyoyo nawo omwoyo gwange baali bagututte kyenyinza okubagamba nze batawaanira bwereere lwaki ate nze ndi untouchable egwe nze nina noble protection ya Katonda tosobola kuva eri gy'ovudde n'omala gagamba nti ogenda twala pasita kango ng'ontwala wagwe yandeeta yemu abalangira beeri nze kankubuulyeko ekintu kimu nze kiba kizibu nnyo lwa nsonga era oli ne wajja nankwata bukwasi mba nzikiriza nkwata mba sikiriza sebo mpirimpya odduka weebereramu kita kwebereramu nzirukamuko nenzira nga onneerabidde mu ddakiika nga 3 ng'onneerabidde wekyusa gwe kyoba omanya ekyo kibaawo weebereramu kakati ng'omuntu ekyo ndowooza mumaze okitegeera bulungi nti Uganda essaawa yonna akadde kakola ki akadde kagenda kukubwa kakati naffe tukawulireko n'ekirala okimanyi nti nno waliwo ensi Mukama gyandazeeko neyiba yaffe wano eno neyiba waffe wano neyiba waffe ng'eggwanga nga region ng'eggwanga ogamba Kenya ng'essaawa zino eno kiriwo waliyo okuyiwa omusaayi waliyo omuliro omusajja kaali nti muganda wa Nankoogu mukwano gwe nayo bonna baba ba mukwano kale abasinga obungi baba ba mukwano anti ba president baba ba mukwano oba oyagala watoyagala muliko di president kyeyasooka okwebaza president wa Kenya nti nga wangudde entebe simujjukira bulungi oba yo president waffe Yoweri Kaguta Museveni yasooka okwozayoza owe Kenya nti awangudde Ruto yasooka omwozayoza kakati olaba okuzimba defense lwaki yasooka yali agoberera bamukwano kati oli alina okuzimba defense
kati oli wabeera ina Uganda ngate Uganda fe ba amaanyi mu region aba ina amaanyi ate ne Kenya nayo ya amaanyi mu ngeri yaayo nno munnange Kenya ina byetusinga bingi kituufu kakati fe side eno etufunamu naffe tugifunamu oba kitegeera ekintu ekyo buli omu afuna mu munne bali balina pooti ffe situlina ebyamaguzi byaffe biyitira ddala awo byonna nze simanyi nnyo naye bwe kityo wekiri kakati naye ensi eyo tugisabire kozi ebintu byaffe ebisinga wanene Uganda bitambulira nnyawo naye okimanyi nti omukulu ayinza obutamalaako oweeri waliwo amawulire ge kuno okwekalakaasa okuliyo tebali mugata amawulire agaddala tebagata anti lwe twagamba nti mu lutalo lwonna ekisooka okufa ge mazima kino kyo kiveeko kwekyo gano amawulire tebagata tebagoogera mawulire agaliyo nga manyi nagenze mu nsi y'omwoyo olaba omusaayi oguli mu kuyiika wali mungi Kenya awo waliyo omusaayi ogwa ddala era nkubuulire we kataabe kasinje ayinza obutamalaako kisanja ekyo kino kyalimu kyo kyalimu ekyo ayinza obutakimalaako oyo mwennyini oyo William Ruto ayinza obutamalaako kisanja kino kakati America yavoola Katonda ebbanga eriyise emabega batya musaza nga Colorado musaza nga Texas emabega kawe ebadde eyaka omuliro ebadde yaliko omuliro no mu wiiki eyo ewedde omuliro gwazzemu ne gubazingako omuliro gwazzemu ne gubazingako then wiiki eri ewedde endala era emabega kawe obudde bwe bumu America yafunamu omuyaga nga mungi lwakuvoola Katonda kakati ekintu kyekimu bannayuganda kyetwagala okutandika okukoppa n'okuyiga ate nga kigenda tukosa bali kye baakola wane Uganda ebintu tutandise obitunuulira nga bwe twagala naye mujjukire Uganda nsi ya Katonda for God and my country bwe munaasigala nga mugendera ku ebyo tugenda kumaliriza nga tunyiisa ensi yaffe ffe nnyini nga tufuuseko nga America tufuuse nga America ntandise okulaba ebibambulira ng'ebiri eri kakati njagala kwogera ku magombe gye nagenzeeyo ennaku emabegako okwosa jjo munaku 2 ogambye munaku 2 waliyo omwoyo ogwasituse baguyita divorce omwoyo ogwo gwasituka eyaguleeta wano e Uganda gwaliwo naye yagu introducinga yali musumba divorce introducinga oba abaagalana ne baawukana yali musumba kati omusumba oyo musumba ki olw'okuba nti alina ddoboozi alina omuzindaalo amagombe gamuleetera okubeera nga asobola okuintroducinga divorce okulaga abantu nti kisoboka banyabo ne baseba bampuliriza nanti obuzibu abasumba tubawuliriramu nnyo abampuliriza omwoyo gwa divorce gwayimuse omwoyo ogwo guli mu America omwoyo ogwo guli e Bungereza omwoyo ogwo guli mu nsi z'abazungu munene nnyo mungi ate bakikozesa nnyo omwoyo ogwo wane Uganda gwatuuse naye banyabo ne baseba bampuliriza divorce tekikkirizibwa kwawukana naye waliwo ebintu bino byenjagala okugamba bannayuganda gwe olw'okubanga omulokole omanyi nti no divorce tekkirizibwa si bw'ogenda otandika okuyenda ku mukazi wo si bw'ogenda otandika okukuba mukazi wo ng'olinga akuba endogoyi asigale ng'akutunuulira butunuulizi waliwo abasajja guno omwoyo guno gwe mbagambako gwa divorce guleetedde abasajja okubeera nga omusajja takyayita mu bitundu bya kikyala ayagala ayita manju bw'obeera n'akasajja ak'ekikanga ekyo gwe nnyabo bira bintu bye mbagamba nze nabirabye ku mukazi kati nabirabye n'amaaso gange bwenti ng'abantu abasajja bangi nga musajja na mukazi naye nga ye takyakozesa mu maaso akozesa manju
ku mukazi wo owewaka lwaki abakazi webali nga abasajja tebakyayagala bebakako wabula nga bayita eno manju kubanga amagombe gagala kifuula nnenge natandise nga mbagamba ku kifuula nnenge ebintu okubikola upside down olaba mukomera eyo gye twali bwe byakola dda okimanyi nti no mukomera esepiki tebagiyita sepiki bakiyita kidomola abaliyo mukomera mbasaba mu commenting mu comment section esepiki bagiyita batya esepiki n'ekidomola bikwatagana biti anti bo bakola bintu kifuula nnenge kakati okutuula bakweta kuyimirira bagiyita kugisala oba foleni kakati kibayita okutuula kwe kukola pupu emanju eri mukomera kwe kutuula kwe bayita okutuula kakati ebintu bemwali badde mulabanga ebyaddala bo batandise okubikola nga si byaddala ekyokulala waliyo zi alien muzimanyi muziraba ku firimu alien za ddala era sitaani asookerwako ye alien naye sitaani ono ye wanjawulo mukko ate guno omubiri gwa alien ogutambulira kuno ogwo tuguleke tufokasinge ku eno alien gye njogerako eyaddala eno alien eyaddala ye sitaani owaddala kubanga ono sitaani gwe mbagambako aze naye ayitidde nnyo mu tekinologi waliwo n'akalango kati ke bakola mu nnaku zino tekinologiya bakoze akalango okulaga nti no bejjayo waliwo eyo bagiyita eyo kamera eyo enkola ya kompyuta bagiyita AI AI abantu bonna bagenda mu AI ebawamba akozesa AI ebawamba erina omwoyo gwa alien AI erina omwoyo gwa alien olaba eyo filter erina omwoyo gwa alien nerungi ya omuntu nobeera ng'okyuka okuva mu kifaananyi ky'olimu nolabika bulungi nnyo okusinga nga bw'oli kambabulyeko akantu kamu muyinza okalaba abategeera byange byenjogera abanga bategeera byange byenjogera mugenda kano kategeera waliwo omusajja omu nalinga mmusabira kati nga buli wembeera nga mmusabira nga tafuna naye nga musumba alina ekkanisa nnene nnyo naye nga alina kyayagala mukama bamusumululemu naye nga kiganye naye buli lunaku olukya mukama yaleetanga ekintu kye kyayagala okumuwa naye ng'omukulu oyo olutuuka abeera yakakireeta ng'omukulu abaako ne gwaweweeta ku bbeere mu kanisa nga malayika eddayo nga musumba mulamba nga bako gwakola atya gwaweweeta waliwo n'olunaku lumu alina mukyala we yebyula omukyala oli yebyula mukulu kakyala kakulu naye kebyula naye lumu yakaaba amaziga n'agamba naye mukama omusajja wange lwaki omusajja wange mukama lwaki amawulire gwe gakubako mukama lwaki omusajja wange ono gwe boogerako we bati kati olunaku lumu mukama n'asalawo amwanukule weyamuleetera ekyamagero kye malayika yamulaba naye n'atamulicoganizinga nga balese ekyamagero kye katonda nga ayagala omusumulula okuva mu mwoyo ogwo lwaki tebamulaba yali yekyusiza nga yali yesibye makeup yena yeyerusiza ali awo mu nsi y'omwoyo kyalaga bwe kityo era teyafuna kusumululwa kwa mwami we bannyabo ne basaba bampuliriza waliwo obukodyo sitaani bwakozesezza okuleeta nga naye bwakubuzaabuza bantu kakati guno omwoyo gwa divorce nalabye omwoyo nga divorce ani yamuleese omwoyo gwavudde eyo emagombe gukolegana n'emyoyo gy'omu nnyanja gimaymeidi era abantu bagenda yongera mu nnaku zinene okuzaala abaana abangi ab'omuwendo omungi batya omuntu abeere n'olubuto lumu azaala abaana 5 kyotegeeza abantu bagenda abamu okusinga bagenda kyawa enzaala eno eya bulijjo babeere nga bazanira mu mashini batuzalire twaliyeni batuleete batuteekemu twaliyeni bakuzalira mashini batya
Nkwata olubuto lwange ndutwale mu mashini eruzale ebyo we bityo naye nga yina azekola ki kudibya enkola za Katonda nteekateeka za Katonda banyabo ne bassebo bwabeeranga Mukama yakutonda okuzaala omwana ogenda muzaala bwabanga yakutenda muzaala togenda muzaala ne wonaakola otya naye wonaasigala nga owalize zenkola waliwo abakazi kati esawa zino omanyi abakazi waliwo omukazi gwe nasanga nanvevenga ne katunuulira ne ngala bono nze saagala kusindika mwana nasalawo omwana bange papa nnongoose mulongoosa gwe oli out mind toli mu birowoozo byo toli mu ndowoozayo kitegeeza kyo kusalamu omwana oba kyawukana kite eso zonna nkola za sitaani okusalamu omwana busibe waliwo famire nga zo tezisindika baana nga famire zaabwe babasalamu busaza abaana baba balongoosa kubanga aliko obusibe obwo kati gwoleesa obusibe n'obuteeka mu famire n'abaana bali basaba eno ensi gye tulagamu wano Uganda tubadde twesulya gwa nagamba tetwagala kukola Uganda yensi esinga okubeera idle kwegamba bakusalamu omwana obanga naye olaba maaso we tulaga ensi Uganda egenda funa demand bino ebigambo byenjogerako omugenda biraba ey'emirimu kubanga eno enkola eya New World Order sente tugenda tandika zitambuliza ku kaadi nga tebakyakkiriza muntu atambulize ne sente mu cash tugenda beera mu cash bakusanga ng'olina emitwalo egisukka mitwalo 10 bakusiba wane waffe wane Uganda ate mu bantu batambula n'obukadde tekigenda kuddamu kukkirizibwa zigenda tambulira nga wano ku kaadi kakati wezinatandikira wano ku kaadi wagenda kujjawo enkola ey'obuwaze nga buli muntu alina okubeera ne looni ate kitya naawe musumba saagala kummanja kati kino kigenda kujja ng'olina obeera nayo okuba n'amanja bo bagenda giyita mbu nkola yakukulaakulanya abantu naye ate nga nkola yakola ki nga zino zi PDM bwe zityo bigenda kujja bino ebigambo byenjogerako mugenda birabako ensi egenda twekyusiza Uganda egenda twekyusiza ensi eno egenda twekyusiza banyabo ne bassebo naye tuteekeddwa okubeera active Bayibuli eyogera ku miwendo gy'ensolo n'emiwendo gy'omuntu 666 bw'obanga toyagala kuwangulwa muwendo ogwo oteekeddwa okuba nga weeteeseteese weeteeseteese otya olutalo lw'ensi y'omwoyo eyimiridde etya ensi y'omwoyo eyimiridde oba teyimiridde banyabo ne baseba bampuliriza njagala twegatte nze naawe tuyimuse ebbendera ya Kristo njagala twegatte nze naawe tubuulire enjiri eno ffenna tusobola kituufu bino ebigambo byenjogerako banyabo ne baseba bampuliriza tugenda kubirabako kakati guno omwoyo gwa divorce gwayimuse okusaakisaanya obufumbo bw'abantu gwayise mu bakazi b'abasumba tebakyawa basumba bitiibwa lwaki tebaagala abantu babeere nga bali mu bufumbo awabeera obufumbo wabeerawo obumu olaba nze olunaku lwembanga nga ndi ne mukyala wange twakkanyiza bulungi ne tusanyuka tusobola kukola deliverance ne sitaani n'agamba kweri kubanga omwoyo gwaffe guba wamu tuba tuyina amaanyi ensu yaffe ey'omwoyo eba strong oba osukkamu omu njagala kubasaba baganda bange abampuliriza nti tuyimirire bwe tuba nga twagala okubaako ne we tutuuka tuteekeddwa okubeera nga tuyimiridde bwe tuba twagala okusigala tuzannyira mu obulamu tubuzannyiremu eno ensi y'emyoyo yaddala wagambye yensi eri mu nsi wano eri mu nsi wano naye nga tetugimanyi abamu nga tetugimanyi kati ebintu batandise obikola upside down nalaba nga Bayibuli leri kye nsinza okusimbako essira bakisimbye bakiwunzise we bati kati ekigambo tekisomeka abantu bangi nnyo ekigambo ne bakisulika we bati ekitegeeza ennyukuta oba toziraba bulungi bagezaako okubuzaabuza at least muleko gitegeera bino ebigambo byetwogera temubitegeera naye nga bigambo bya bulamu bino bigambo bya bulamu bino bigambo bya bugagga ng'olina Bayibuli mu mutwe gwo oba olina obugagga bw'ensi eno nzekka ng'ondi mugagga lwa nsonga emu yokka lwa kigambo kya Katonda naawe osobola okuba omugagga Amina. Nawe osobola okulaba ekisa kya Katonda kino kyenjogerako ate kambabuulireko eno technology ne entertainment Sitaani ayitiddemu nnyo okusuula abantu Sitaani ayitiddemu nnyo okuwamba abantu mu technology batya anti kati kambabuulireko abantu abaako ennyo abaloota ebiroto by'okwaka sometimes balaba nnyo pono ate nze sikulimba nze kankubuli omuntu alina appetite nye esuse ku appetite za bulijjo olaba nnyo obuntu obwo gundi obwo bwekebere
bwe tuba twagala okwewala ebintu ebyo oyakayaka buli kadde owulira oyagala akayimba ono omwana ayakayaka ekyayo kye nze munnange sibimanyi ebyo naye kyenyinza okugamba kiri kimu gwe wenna alaba obubaka buno tambuza akatambi kano ogambe ensi yebereremu ogambe ensi bakyuke badde eri Mukama kubanga tutakozese mukisa gunene ensi egenda kukyuka ensi egenda tandika okutufuga ensi egenda tandika okubeera nga yetutwala nga sifa bagitwala mu maaso wetulaga tugenda kukola nnyo temulaba nti no kati mugamba tukola tugenda kukola nnyo kati badde nizigenda linnya waliwo n'enteekateeka ejja nga Uganda tukyasobola kugula mataka Nemusumbanga bingi bannange byonna bitutomedde mu kino ekiseera tebigenda kujja lumu byejje lumu nebigenda kujja mpola mpola ne mu kujja mpola mpola abantu abamu bajja bbira bango omukisa kubanga tujja beera tuyina omukisa nga tusobola okugula amayumba mu mpola mpola amalungi ag'ebbeeyi naye kigenda leeta badeni ng'omuntu takyebaka nga kimuleka ng'omuntu takyasobola kufokasinga ku kigambo kya Katonda atasobola kuwulira ddoboozi lya Katonda nga evo bajja kulowooza ku mabanja evo jalowooza kuba school fees kati tugeze ku school fees esawa zineno buli muntu alowooza kuweereza mu ssomero lya bbeeyi buli muntu alowooza kukola kintu kinene n'olw'ensonga eyo baganda bange njagala kubasaba nti tuteeketeeke tuteeketeeke tusobole okulaba nga tudduka embeera ey'ekika bw'eti tweteeseteese tutya tweteeseteese tutya kyekibuuzo ekiri mu ddiiro ne Musumba Kango twasazewo leero yatuleese wano ku Lounge Hotel e Matugga we twasinzidde olunaku olwaleero okukutuusaako obubaka buno okuva ewa Musumba Kango obudde butulekise oyabise esinaabika naye nyina pulogulaamu nnyingi nze nyina okwasaganya enkuba bwetuyingiddemu osazewo tukikome wano nalyagadde tukome wano olwaleero tukwasaganya olunaku olundi basibule obalagirira gyosangibwa kubanga tomanya okimanyi nti buli lunaku oba buli vidiyo gyeteekayo kuliko omuntu omu eyeegattako ku kyano awo twebaza Mukama era kitegeeza ekisawo ekiri ate nga mupya ekitegeeza ekyawo ekiri kati so balagirire nze bampita Pastor Kango Enjoga Abderi Pastor w'emyoyo ensi y'emyoyo ngitiginya n'engiraba era tubayita mujje tusabeko ffenna tuyita abantu bonna nga gwosobola okutuyambako ne tugula ettaka ery'okuzimbamu ekkanisa n'eddwaliro ery'obwereere erijjanjaba abalokole abantu abalokole n'abatali balokole nga libuulira njiri eddwaliro n'essomero nga likola ekyo kyekimu mwagala zimbako eddwaliro n'essomero mwagala ttaka lyenkana ki ligenda beera ddene tubasaba mujje tuyimirire ffenna obeera ng'olina kyosobola okukola kikole nga bw'oluŋŋamizibwa nga bw'oluŋŋamizibwa Mukama ajja kuwa omukisa nkubiraako ku namba yange y'essimu 779 300 412 naawe wansi ebeera etambula ng'esembeyo 12 eriko Pastor Kango esembeyo 12 enamba yange tube nga twogeramu ku WhatsApp kikole oba olina channel nga walyagadde nzije tubuulireko enjiri nja gibuulira oba oyagala okusponsoringa enjiri eno egende mu maaso tukwaniriza egende mu maaso sitani nga akola ebibye ku social media kuneno ku AI nga afuuse ekizibu naffe tuliwo okubikkula omuwendo gw'ensolo ensonga AI endowooza we tugenda otandikira omulundi omulala tujja gitandikirako n'ensonga ya divorce eno naye tugenda gitandikirako omulundi ogujja sigitemyetemye bulungi ate obudde butulese obudde bukulese tweyanziza Musumba tweyanzeege okutufisiza obudde buneeno n'okutubeereramu wano ku Lounge Hotel we tusinzidde olwaleero batugambye nti buli lwamukaaga abeera ne family day out buli lwakutaano balina live band ku Sunday oldies chill out ate n'atugamba nti accommodation oba rooms zaabwe bambi zitandika ku $5,000 zokka balina ka steam ne sauna ebbaala ebeerawo ne restaurant yaabwe ebyokulya mu ebiri kale no naawe ali eyo olina akalanga kafanaganako bwe katyo oba akalango konna oba oyagala kukola interview naffe weetuli enamba yaffe ebeerako kuno ku screen wabula omukulu yaŋŋambye seerabira okuyisaamu ku mukyalo oyo yatusuubiza bambi n'okukola ki yatusuubiza ate n'atandika nako
okitegeera ku nsonga eri gye twayogerako ku mulundi guli eriyo ya computer ndozera interview nali twali nawe twagalayo computer ya milioni 3 n'ekitu twali nawe Musomba ekituufu twafunye omuntu eyatutandikiddeko n'atugamba n'abalala bwe banaakola ki omukyalo omukulu wangambye nti ali mu Saudi Arabia era obubaka obusooka bwatuuse tukowerera n'abalala abantu abasobola tukwatirako tweyongere oba tubaaniriza enamba yaffe ebeerako ku screen nze Stone M eno Yuginawo TV tusinkane omulundi omulala. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati bbugu